okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama tetulema mwebaza atwongeddeyo olunaku olulala, olunaku olwokubiri oba Mande abasinga lwe bayita lusooka, naye nga mu mbala ya Katonda lwakubiri. Twebaza Mukama atwongeddeyo olunaku olulala nate nga tukyali balamu, ekyo tukimwebaliza. Twebaza Mukama olwa ensulo yaffe n'ey'enkya ku Avento Productions 3BN ye televisioni yaffe ffenna kwe tugabanira ekigambo. Bannange tusanyuse nnyo okulaba abatuwuliriza eyo yonna wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twebaza bannange, mwongere okuwuliriza ate mukubirize n'abalala ku nsulo ey'obulamu, ensulo ey'obulamu ey'enkya, nsulo ya bulamu gye tutandika nayo buli ku makya. N'olwekyo twagala okwebaza mwenna abatuwuliriza abali okumpi n'ewala, mwenna mbaanirizaako. Kyemmanyi mwenna muvuddeyo gye mubadde mu buliri bwammwe, obuliri nno buwooma, naye bannange awali ekigambo kya Katonda ate wo tosobola bulangiti osuula eri, kubanga omanya nti ensulo ey'enkya etandise. Amanya nga bulijjo Nantale Teddy okuva mu kkanisa ey'Ekanyanya, naye nga ndi muweereza wa kigambo kya Katonda. Mukama yeeroboza okukiikirira eggulu ng'akitwala mu nsi yonna, era kyemmanyi nti ffenna abaana ba Katonda kye tulina okukola nga tumukiikirira. Abaagalwa tukiikirira eggulu, tebalaba ye ne balaba abaana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala nga batwala ekigambo kye ne bamanya nti mazima mu nsi mulimu abantu ba Katonda. Kati ndi kiteezi ku mulimu gwa Mukama ogw'okulera abakristaayo. Kale katwebaze. Omulungi omwesigwa, nate tuleeta okwebaza kwaffe kuba tuli balamu. Taata tukwebaza, ffe baani abakeesezza obudde ng'abalala tebasobodde, naye sigamba nti tuli balungi nnyo, naye otuleseewo olw'ekigendererwa. Taata ekigendererwa ekyo kituukirize mu bulamu bwaffe. Tweyanziza Mukama olw'olunaku luno. Gula ebirowoozo byaffe Katonda waffe ebyonooneddwa ekibi bisobole okuba nga biwuliriza ekigambo kyo. Tuggula amatu tuwulirize Mukama, ate bituteeketeeke olw'obwakabaka bwe obugenda okujja, mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo mwe tusabidde. Abaagalwa, olunaku olw'eggulo olwa Sande twalabye okusala omusango ogw'omwezi. Twalabye nti Katonda mwenkanya agenda kusala omusango abaagalwa. Singa tewali kusala musango tewandibadde bwenkanya, naye newankubadde kaakati tulaba ng'ebintu bitunyigiriza, naye bannaye twebaza nti Katonda olunaku lumu lujja kutuuka obwenkanya bubeewo. Setaani n'obulimba bwe n'abo bonna abazze nga bamusitulirako obulimba bagenda kusalirwa omusango, amazima galabike. Twebaza olwa ekyokuyiga ekyo ekyokusala omusango ogw'omwezi. Nate olwaleero ensulo ey'enkya tugenda kutandika ennaku z'omwezi 29 Septemba. Kuliko omutwe okugamba nti ekibuga Babulooni. Aga nti n'omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene ekirina obwakabaka bakabaka b'ensi. Agamba nti n'omukazi gwe walabye tumanyi nti bw'ayogera omukazi aba ategeeza kkanisa. Ekkanisa eyaseeseetuka n'eva ku Mukama yeeyo gye tulaba omwenzi omukulu. Oyo yava Katonda. Tulaba nti okwenda si kwenda fizikala okw'omusajja n'omukazi, naye
okuva Katonda ne tusinza ebyo ebitali Katonda oba ne twegunjizaawo ebyaffe. Atandika bw'ati: oluvannyuma lwa Adamu ne Kaawa okugobebwa mu lusuku Adeni, abaana baabwe ababiri, Kayini n'Aberi, buli omu ku bo yaleeta ekiweebwayo eri Katonda. Aberi yaleeta ekiweebwayo mu buwulize eri Katonda, abaana b'endiga ze ababereberye, ng'akabonero akategeeza Yesu, omwana gw'endiga owa Katonda eyaweebwayo olw'ebibi by'ensi. Bw'obanga osomye mu Isaaya 5:3 olw'okutaano n'olw'omusanvu, nti naye wagamba nti naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa kw'emirembe gye kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Banne nga kya muwendo. Oyo nno ye mwana gw'endiga eyaweebwayo, ategeeza Yesu. Era ne Yokaana, bw'ogenda mu Yokaana enjiri agamba nti, Yokaana enjiri essuula 1 olunyiriri 2:9 agamba bw'ati: olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti, laba, omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Ayongera kukkaatiriza omwana gw'endiga. Ne mu Bakolinso ekisooka essuula 5, Bakolinso ekisooka, manyi tutambulira wamu, twajjeeyo ebyokulwanyisa byaffe oba biyite ebitala oba Bayibuli bituli kumpi awo. Bakolinso ekisooka essuula 5 olunyiriri 7 agamba bw'ati: mugjeemu ekizimbulukusa eky'edda, mulyoke mubeere ekitole ekijja, nga temuliimu kizimbulukusa, kubanga era n'okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo. Ayongera kukkaatiriza abaagalwa omwana gw'endiga. Ne bbaluwa ya Yokaana esooka 2:2 essuula 2 olunyiriri 2, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe, so si lwa bibi byaffe ffekka, era naye n'olw'ensi zonna. Ogwo gwe mutango. Yesu gwe mutango omutango gwaffe olw'ebibi byaffe, nze naawe. Aga nti Kayini ku luuyi olulala yawaayo ebimu ku bibala bye eri Mukama. Kino si kye kyali ekiragiro okuva eri Katonda. Katonda yagenderera enkola ey'ebiweebwayo okusonga ku musaalaba gwa Kristo. Ekkubo lyokka eriyitibwamu okulokola omuntu. Ekkubo lyokka eriyitibwamu okulokola omuntu. Nga tulaba nti ebiweebwayo bino bye baaleeta byali bisonga ku Kristo. Ekitegeeza si bintu bipangirire, bintu bya mazima, biriko ne bwino. Bikolwa by'Abatume essuula 4 olunyiriri 12 agamba, so tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu erigwanira okutulokola. Abaagalwa, wansi w'eggulu tewali linnya ddala eryaweebwa abantu erigwana okutulokola, wabula liririmu lya Yesu yekka, Yesu Kristo. Naye tulabanga bwe tuze tulaba nti abantu bakoze obwenzi nga bava ku Mukama, beeteereddewo amannya amalala mwe bayita, amannya g'abantu, amannya ge twalinga eri ewaffe Abakatoliki nga tugamba nti Yuda taddewo otusaasire. Naye tugenda okulaba nti atuwa erinnya limu lyokka lye lya Yesu erigwana okutulokola. Banne Mukama waffe yeebazibwe. Mu kuleeta ekiweebwayo ekyamakungula ag'emikono gye, Kayini yali ategeeza bulungi nti yali teyeetaaga mulokozi. Banne nga kitalo nnyo obuteetaaga mulokozi.
yali asobola okwerokola obujeemu bwa Kayini bwavaamu okutta muganda wa Aberi. Naye ate bambi si ye yali amugaanyi okuleeta ekiweebwayo, wabula ye kennyini yasalawo nga ye, naye emabega waliwo omulabe. Bannange omulabe sitaani oyo yatuleetera okukyawa Katonda, yatuleetera okwekolerawo ebyaffe bye tusalawo okukola. Lubereberye 4:8 eyo gye tusanga Kayini ne Aberi. Kayini n'ayogera ne Aberi muganda we. Awe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Aberi muganda we n'amutta. Amutta lwaki? Kubanga ye yasalawo okukola ekituufu, ate muganda we n'asalawo okukola ekikyamu. Kayini ye yasalawo, yagaana okuweereza, yagaana okusinza Kristo, n'asalawo okusinza ye kyayagala. Oluvannyuma Kayini yadduka okuva mu bantu be n'azimba ekibuga, olunyiriri olw'17. Kayini n'amanya mukazi we n'abeera olubuto, n'azaala Enoka, n'azimba ekibuga n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Ekyo ekibuga kyekya Kayini, eyo gye yaddukira. Agamba nti ekyasookera ddala okuzimbibwa omuntu. Ekyewuunyisa, ekibuga ekirisembayo okuzimbibwa omuntu, wadde nga kiribeera bubonero, kirina akakwate n'ekyasooka eky'Amababulooni ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi, nakyo mu ngeri y'emu kirizimbibwa abo abagoberera enkola ey'obulimba ey'okusinza. Jjukira nti eky'Amababulooni ly'ekkuŋŋaaniro ly'eddiini zonna ez'obulimba, kubanga ekigambo Babulooni kitegeeza okutabukatabuka. Abantu abaagalwa batabusetabuse. Emabega waakyo eriyo omulabe sitaani ng'ayita mu bantu okuteekawo enkola ezitabulatabula abantu, nga baagala okuggyawo mu kifo kya Yesu bamuggyawo, bo ne bateekawo bye baagala okusinza. Jjukira okutandikira ku Bakatoliki n'Obuprotestanti abaagwa okutuuka ku bukaafiiri, abatuulayo tebagoberera Kristo wabula ebifaananyi. Omulimu gw'emikono gyabwe bo, engalo zaabwe bo gwe zaakola. Bannange kitalo nnyo okugoberera ebintu bye twagunja, emikono gyaffe bye gyateekawo. Abantu, omuntu n'abajja ekintu n'akiteekawo. Nina ekintu kye ntunuulira ne nga nti naye bannange omulabe sitaani agenda n'afa ebya nnyo Katonda. N'otunuulira ekifaananyi kiddami kye bateekako engoye, ng'olaba omuntu asazeewo okukisinza. Olaba enkola z'omuntu, ekifaananyi ekintu kye weekolera. Isaaya 2:8 agamba atya? Agamba nti era ensi yaabwe ejjudde ebifaananyi, basinza omulimu gw'emikono gyabwe bo, engalo zaabwe bo gwe zaakola. Bannange nga kitalo nnyo. Ffe ate okusinza bye twebagidde ne tugamba nti ono ye Katonda ffe, naye abaagalwa okumanya enkola z'omulabe embi nnyo, ekintu ekitasobola kwogera, naye ate ne tukkakkanako ne tukisinza. Omuntu n'atema omuti, omuntu n'ayimirizaawo omuti, gamba waliyo omuti gwe bayita Nakayima, naye ogutayogera abaagalwa. Kansabe Mukama atuzibule ku maaso abaagalwa. Omubi ayagala, sitaani ayagala tuzikirire naye, kyova olaba ng'atuleetera enjigiriza ez'obulimba ate ng'akozesa bantu. Sitaani tajja yennyini ng'ajja atambula, naye akozesa bantu. Agambye nti ekyo kyennyini Kayini kye yakola bwe yawaayo emirimu gy'emikono gye, kubanga Kayini yali mulimi. Mu bufunze, eddiini ey'obulimba ereetawo enkola ey'obulokozi obw'ebikolwa. Kaakati ne tufuba ne tugamba nti
katuteekemu ebikolwa tulyoke tulokolebwe. Abaagalwa ekintu kyangu nnyo kukkiriza Yesu, naye ate olabanga nakyo kitukaluubirira. Bannanga omulabe sitaani mubi nnyo, ayagala azikirire n'abaana olwebeeya. Kyova olaba ng'ateekawo enkola ezo ez'obulimba. Mu bufunze eddiini ey'obulimba ereetawo enkola ey'obulokozi obw'ebikolwa, ekyo tukirabye. Ebikolwa by'omuntu omulamwa gwayo ye ŋŋombo ya Setaani. Ebikolwa by'omuntu eŋŋombo yaayo ye ya Setaani. Kola by'oyagala mu kifo Katonda ky'ayagala. Naye Katonda mulungi ekyenkaniddeawo nti newankubadde tumuvaako, jjukira abaana ba Isirayiri baagenda ne basinza ennyana, naye Katonda mulungi ekyenkaniddeawo nti era buli mulembe wajja gubeerako abasigalawo. Era tulaba ng'ekika kya Yuda kyasigalawo. Naguno omulembe gujja kusigalamu abantu abeesigwa abasinza nga Katonda baayagala. Kiri kitya owooluganda okusinzako okugobereza bantu oba oyagala Katonda? Okwo kwe yateekawo okuyita mu mwana we Yesu. Ekirungi nti Katonda yatuwa okwesalirawo. Olunyiriri lwa leero lutuwa ensonga enkulu bbiri. Emu, omukazi kye kibuga ekinene. Mujjukire bw'agamba omukazi aba agamba Kkanisa eyagwa n'eva Katonda. Bw'agamba omukazi aba ategeeza Kkanisa eteri y'amazima. Kkanisa ziri bbiri, waliwo ey'amazima n'eteri y'amazima. Kakati eteri y'amazima ye yesinzanga yo bw'eyagala. Okuzuukira ku Ekereziya Katolika kulimala ne kuvaamu Babulooni ekinene. Ekyokubiri, omukazi nga kye kibuga kirina obwakabaka, bakabaka b'ensi. Ekkanisa erifuŋŋana ku gavumenti, kwe kugamba ku nkomerero walibaawo enkola ey'eddiini n'ebyobufuzi eby'ensi yonna. Abaagalwa, ekibuga ekinene Babulooni bwe kityo bwe kirabise nti kigenda kuzikirira. Abantu bagenda kweterawo ekibuga Babulooni nga beekolera bo bye baagala, emirimu gy'emikono gyabwe, nga basinza bo nga bwe baagala. Naye ng'ate Katonda yatuteerawo ensinza entuufu ey'okusinza olunaku olw'omusanvu, ye Sabbiiti. Abantu ne beekwasa nti buli lunaku tusinza ye, naye Katonda yateekawo ye olulwe lwennyini lwawummulirako. Bw'osoma Lubereberye 2:2 ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna, Katonda n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu n'aluwa omukisa n'alutukuza. Ekyo kye kiwummulo kye. Abaagalwa, ennaku endala zonna bwe yali atonda yaga nti n'alabanga birungi, naye luno luliko ebitiibwa bisatu. Yalutukuza n'aluwa omukisa ate kiwummulo kye. Abaagalwa, kiri kitya eri ggwe nange? Tunaasalawo okwekolera ebibuga ffe bye tujja okwekolera tugunje nga tuga nti oyo ye Katonda affe? Kikafuwa abaagalwa okubeera ku sayidi ya Sitaani. Mukama era Kabaka, wadde nga abalabe bo bakusalira enkwe nga beekwese emabega w'emibiri ez'embiri ez'ensi, ffe tulindiridde ekibuga kyaffe ekiri mu ggulu. Newankubadde ng'omulabe Sitaani anaalwana, ffe tulina ekibuga ekyaffe ekyazimbibwa mu ggulu. Era nze naawe Yesu yagenda okuteekateeka ebifo, tokituukemu owooluganda. Kiri kitya? Kiki ekikuziyiza okutuuka mu kibuga ekyo? Lwaki weekolera ebyo ebitali Katonda, emirimu gy'emikono gyo? Bannange kirowoozeeko, fumiitiriza ne weebajjira ekintu n'okiteekawo. Twagala abantu balabe nti katuyige Bayibuli, tusome Bayibuli zaffe, tuyige ekigambo kye, kijja kutuluŋŋamya wawe tulina okugwa. Nga tumaliriza tulaba nti era Mukama era Kabaka, wadde nga abalabe bo bakusalira enkwe nga beekwese emabega w'embiri ez'ensi, ffe tulindiridde ekibuga kyaffe eky'omu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Bannange, ani atayagala kutuuka mu kibuga eky'omu ggulu, mu mbiri ez'omu ggulu?
nsaba nze naawe tuleme obutabeerayo, nsaba ffenna tubeereyo mu kibuga kyaffe Yesu kye yagenda okututeekerateekera abaagalwa. N'olwekyo ekyokuyiga kya leero ekibaddeko omutwe oguga nti ekibuga Babulooni n'olunyiriri olw'okujjukira nti n'omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene ekirina obwakabaka bakabaka b'ensi. Okubikkulirwa 17:18 era ne tulaba nti abantu bangi twekolera ebibuga Babulooni nga kiraga nti ensinza eteri ntuufu. Nsaba Mukama atuweerewamu omukisa nga ekyokuyiga kino tukikuumidde mu matu gaffe. Katusabe. Taata waffe omukulu ow'omu ggulu, Katonda kitaffe atwagala omulungi omwesigwa, tukwebaza olw'enteekateeka z'olina eri omuntu. Newankubadde ng'omulabe Sitaani ayagala okusangulawo ekifaananyi ekyo, naye tukkiriza nti omukono gwo gukyawaniridde. Bamalayika bawaniridde empewo nnya ez'ensi entalo zireme okubalukawo. Twebaza Mukama kubanga okyatuwaddeyo omukisa ogw'okubeera abalamu okuwuliriza ekigambo kyo. Mukwano gwaffe, obudde nga bukedde eriyo abagenda okufuluma okunoonya ebyokwebeezaawo. Taata, beera omugabirizi waabwe. Abaweddemu amaanyi bawe amaanyi, abaweddemu essuubi babuzeemu essuubi, n'abalina Katonda waffe ebirowoozo ebifu ng'omulabe Sitaani byabaleetedde abalaga nti Katonda mubi, asiize ekifaananyi Katonda nti yatukuba emiggo, naye twebaza we tunaamalira ensulo yaffe eno ey'enkya gye tuyigiramu Katonda waffe ebikwata ku ggwe, nga tuyize nti Katonda otwagaliza birungi byereere. Beeramu naffe enkyene ya leero mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo mwe tusabidde awamu n'okuluŋŋamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.